ko presidential candidate yenna ne bamugamba gwe tokkirizibwa kuyita mu makubo g'abantu balala. Tetugenda kuddamu kuyita eno gye batuyisizza emmotoka ne zifiirayo. Guy patwe emotoka zibadde zigenda olwo patwe sembye mabega yekubye ndowooza nge ekiriyalinga abantu obutagenda maaso nakuba mayinja ne kiriyalinge mu kiriyalinge kubyo guy esasi nga tebategedde kyemanyi yabadde nkamu nnyo yabadde nkala mu nnyo sikulimba kuba era omusajja yabadde amaze president yabadde amaze okwogera ng'ayagala tambula kola ki kweyongerayo gy'anaasula ati nga bali abasirikale bo ate bamutayiza nga batayiza batangira abantu baleme kugenda naye ng'ate abantu bagala bagende n'ekyagulanyi nga bali mulagalaavu awo aviridde abasirikale ne batabuka ne bajjayo emundu ate ng'abantu nabo bakambwe ne batandika okubatiya gaasi amasasi kyavuddemu netandika okulaba nga babamu ku bannaffe abamu abasajja babadde awo abasajja bamukuba amasasi bamukubya abasasi mu liiso amukubye mu liiso esasi n'agwa wansi mu lweyire awo waggulu bwe luti naye nga kyemmanyi embeera yabadde mbi nnyo abasirikale batuyisizza bubi nnyo omusajja yabadde amaze okwogera nga ayagala tambula kuvaawo siralaba lwaki ate babadde nga bateekawo embeera nga tebagala atambule Jimane gyali baba mukulawo kwange omukolo gwatandise bulungi ne tumaliriza bulungi nnyo omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agenda mu kugenda ne ba blocking ekubo nga tebagaladde ku main bagaladde wa eno mu nsika ayitewa pozi kasoko baita bate kasolo so awo olutalo we lwatandikidde nga abantu bagala ayitewa ku main bamuwerekereko ng'omukulembeze bw'omanyi ebyo ebitiibwa so ngaffe bana mawulire tubebazanye ffe banyini sound eno NRM ejja ne sound yaayo kati ffe twafunyeko omukisa nti Robert Kyagulanyi waba ajeno bana abantu beno besonda sente ne batuwa ne kati kubudde buno sound buno police olwakubye ya gasi ebyuma byonna byanonese katuli wano okuva yesterday tetunafuna ko yadde obuyambi n'obumu nenga sound yonna ebintu bino bya beeyi ne kati byabo babirinyemu sente babibye bwebiri naye byamenyesemese ku lwasti ya gasa yabaddewo n'akavuyo akabaddewo n'ensinti babbi babaddewo nti baze kubba nedda tawa zaffe ziziri zonna bazirinnyeeko ne zimenyekamenyekamu so tusaba gavumenti ebeere nambulukufu ku kintu kye yateekawo nti pulezidenti akube campaign buli presidential candidate akube campaign mu bulungi naffe ngaffe abalina business eno mu areas zino tusobola okubeera nga tufunamu olw'ensonga nti bano abaami batuwaako bu business yo NRM webejja iganga ebyuma biva Kampala kati bano aba opposition be batuwaako eno nti gundi eno iganga mulimu ki events zino ne tubakolerako naye kati batuwadde meka biche bifudde bya sente meka so tubanga otudde mabega so tusaba government ereke ekintu kino kitambule bulungi tusobole okubenga tukolera abantu eno business tomayo banze mpagira opposition wampagira we NRM nenzija nkole kubanti eno business ino okola kwogwo omukolo kuba eno events sinti ya NRM sinti ya opposition so kati tuli wano mumbeere eno naye nga ffe tuli bagumu ntujja kolagana na buli ajja owa opposition oba oli we NRM nze wendi nga Alibaba manager wa events no director wendi njabeera nga nkolagana na buli omu kwa bino ebintu tebiriiko
opposition nti oba ndi wenaalemu oba ndi waki wa opposition ffe tukola bukozi era tukolera buli ajja naye kati ono yabadde tiyagasi nga babitomera bakukira bakuba feno badda muli yonna byamenyese minyese byonna byetaaga tereza kati tugenda bitereza tutyanga gavumenti ate nze kyemmanyi pozitivu aba ya NRM nze nyinza okuba nga ndi mukozi we naye nga nange ndi bweri nanti tuli mu kutereza ebintu byamenyese nze byakuntwala ku TikTok nedda si TikTok Gere kunabaire nga ndi awo kuwa manager kubanga wena nini kalina okubona bulungi ekyaba kijja maiso nga tulibona president Kyagulanyi Ssentamu abasada bamaze olwamaze okubola amasasi balumukira mu kalina mwe bekwese era ninze nabayigulire nawo nga balifuluma nekikina tegeire olwamukubya amasasi bayingire mu kalina bekweka babaire ba polisi baja babaire amaje ni polisi nga bali walala haya kwabale komanda mulala nga ayamba uniform ya polisi abasigaire nga bali mu maje bena bwene bayingire mu kalina bekweka mule yana okwigula ninze naigwire ole yasamba kufulunga edemi naigula ekikondo kyangulu ne kya wansi wa polisi afande yasamba ati kufulunga eri kuye igula bafuluma kyabaire kitya mpaka ekifaanani kyatandise kitya twabaye wangulu nganze nabaire kalina wangulu batandika okubatiya gas bakubye tiya gas bajiro bona bakuba omuntu esasi yagwa wansi bale babede omulambo nga bali kulumukana okujere polisi yababinga kai bagusula wansi bugabo obidi lazana namaze na halumuka bulumuke na ava kwikira nti wansi nagaine bano kabi bayingire munda mukalina abajasi no polisi mulala komanda nkabi bali kuwekwe komo bali kuti abantu nti olenga amaze okufa abaloza ati abantu bayinzo bakuba nekyo kyonze kyena bwene ku muganda okay maina nze bande ta Griffin